Kakati oyo yanzibirako nangamba ne bw'onookola otya abakulira poliisi bonna baalya. Nangamba sente mu ofisi ya RDC nayo zaatuuka. Omumwagwanyi gwa mundu ogwo baagusonseka mu kaguli kano koyingirizamu omukono. N'agamba nti ogaanye kuggulawo. Bajja okujja wano tebayanja wakya amatoko kyolewule twakita zirima. Fwe tubabuuza mwagula kwani awo bajjayo mundu. Tubuuza tuze mu lutalo kati oba amazima geetaagisa nti baba amateeka bagenda mu mateeka batuvana n'okukozesa ettaka lyabwe. Kubanga ffe tuna busobozi ffe tuli kubanja byaffe maama yatulekera taata yandekera kye gyakola ki ye oba tudde ku muntu ono ali wano yenna tugenda kusenguka tulagawa tuwulira abasajja baali 25 batandika kati ffe batusubira kukola ki olw'ensonga tuli baavu mutunuulire ensi ffe tuli oba mu ddungu kirino kati akasenya akalina ku mpewo wewo bagamba akosikako. Mukyalo wange n'addamu namubuuza oyaani namugamba nze Chairman George. Ko mukyala kiki nti ggulawo buzibu ki nti ggulawo n'addamu n'agamba nti ogaanye kuggulawo abasirikale bali ku mulyango. Naye mugamba mukazi akole ki aggulewo. Mukyala bwe yaggulawo baba bali bayitiridde nga bali kunyeenya oluggi nga bagalakola ki era omumwagwanyi gwa mundu ogwo baagusonseka mu kaguli kano koyingirizamu omukono ng'oggalawo munda ne bakamenya. Kati bwe nalaba bwe nga mukyala akole kyaggulewo n'aggulawo. Sajja bayingira mu nju bantu 6 nga bonna balina ki mundu. Era ne mbabuuza buzibu ki nga kyamanyi mwennyini takyaliwo mu ssaawa eyo. Nagamba tolina kyoyogera wabula tuwe emikono gyo yogera kyonna. Konze tekirina buzibu muntu ale gye mukola ki gye mwagala. Mwawe leero n'abadde akyaliwo mu nju kireka ne bakuba mutiyagaasi ng'agaanye okuggulawo. Kati mu kuggulawo wano babeeramu kono obutakola ki butakkaanya wano ngeri y'okukola ki okumukwata. Era agenda ng'akoseddwa baamukuba. Era ne bamuteeka omwo mu paatulo ne batuliisa ki twambuka. Kati bwe twatuuka ne tutambula bwe tutyo. Bwe twatambula ne tutuuka Nakissa ne balekawo abanakissa poliisi ne tudde e Kayonza ne balekawo bakayonza. Era abaatutuse e Kayunga balimu babanga 3 n'abasinga bonna bali baawa Kayonza ne Nakissa. Era y'entambula gye batutambuzaamu paka kutuuka eri. Nagamba nti ye omusango tuliko ne batuzaayo mukomera. Kati muganda wange taata gwambiki nze kusibye naye nga bali bananyini ettaka be bakusibye era benzigiddeko. Ne ngamba kati njogera nawe ku bali nti sinangamba statement yo mbadde ngenda kugikola nga ngenda kugimaliriza naye entabudde kubanga ogamba bakusanze mu kkubo ate bagamba bwabadde obatema ejambiya nti eri muno nti ate nakanye esimu yawe phone nakanye eyo attach nti bakoze ki wajibabyeko. Nengamba nga njibanje lutwaludawa ebyo byonna bakola statement yakwagala kukola ki kunsiba. Mu kunoonyereza kwange waliwo omusajja ali okumpi n'abayindi bano. Omanyi bakozesa feesi z'abayindi mulowooze mbu abayindi be babagula naye mabega w'abayindi waliwo abalala ababeekwekamu. Kakati oyo yanzibirako nangamba ne bw'onookola otya abakulira poliisi bonna baalya. Nangamba sente mu ofisi ya RDC nayo zaatuuka. Ne bampa ne ku butambi bwe nabazannyira nga ndi wano. Era lisiti eyo bw'ogitunuulira abantu abaalya mpulidde Kasozi wano ng'ayogera. Njagala bagamba bano leero si kyangu kambabuulire. Si kyangu okubeera mu district yonna ennamba nga b'ogikulembera nabo bonna baba compromisinze. Naye mbawa ekigambo kyange teri yajja kubeera mu kkomera nga wendi nja kulwanirira paka.
njagala mukole ekyafaayo abasajja badde mabega bagambe nti eryo ettaka lyatulema. Nabagamba tebalina kyapa gwe mazima tebakirina. Naye buli lwe mubaguza mubawa obuyinza okufuna ebyapa. Kuba we baguze bagenda kufunirawo ekyapa.